Ekiri ewa Bobi Wine ono naye atiddwa mu ntiisa. Abalonzi bangi nnyo abafiiriddwa obulamu bwabwe mu kalulu. Ffenna tujjukire nti akalulu kabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 era nga saagala Munnayuganda yenna yeerabira biki ebibadde mu kalulu. Ndowooza nange abaweereza mu ndaba. Ndi omu ku Munnayuganda munnammwe abadde alwanirira enkyukakyuka era ayagala enkyukakyuka mu ggwanga lye. Buli omu ayagala enkyukakyuka ayina ensonga lwaki ayagala enkyukakyuka ebeerewo mu ggwanga. Era nabo abatayagala nkyukakyuka nabo bayina ensonga zaabwe lwaki tebaagala nkyukakyuka. Neka twogere ku nsonga oba ku mbeera z'abano abaagala enkyukakyuka. Buli akalulu we kabeerawo ffe abaagala enkyukakyuka tusigala tukoseddwa. Era nga bo abatayagala nkyukakyuka basigala bakubangalo. Naye kambuuzeeyo ekibuuzo. Musigala mukubangalo ne mubadde mumanyi obukosefu ife abagala enkyukakyuka bwe tufuna nammwe abatayagala nkyukakyuka mu bufuna. Lwaki njogedde bwentyo? Mu kalulu kaneno mwenkakasiriza ddala nti oba oli munnankyukakyuka oba toli munnankyukakyuka ffenna ensi etunyiga kimu nziremu. Bw'oba oyagala enkyukakyuka oba toyagala nkyukakyuka ffenna ensi eggwanga lyaffe mwe tubeera litukyunya omulundi gwe gumu. Tewaliwo akaaba amaziga ga bbulu. Tewaliwo akaaba maziga ga kiragala. Ffenna amaziga tukaaba gatayina kkala. Ekitegeeza nti obulumi nze bwe mbeera nabwo naawe bwe bulumi bw'olimu. Mulimu abatabitegeera bulungi era abalifanga tebabitegedde be baliwa beebo. Abakeera ku makyanga ku mmeeza ye ayinawo ekyokulya. Be bakeera ku makyanga ye waabaamu n'omutwalo mu nsawo awulira tekimukosa. Naye tugende ku abo abangi abatasobola funa kyakulya. Mazima ddala igwe woba tolumirirwa nsi yo ogenda kulumirirwa nsi yaani. Yenze Sheila Adita atudde mu katambi kano. Bw'oba obadde tunaba ku subscribinga ku YouTube channel yange ekyo nno kikole mu bunnambiro. Akagambo subscribe weekali awo waggulu k'oba okwatamu kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutukako bulungi. Saagala weerabire kutuwa endowooza yo mu box eri awo wansi. Gwe teekamu biki by'olowooza ku butambi nga bwe mba nkoze. Wawo oyagala nkyuse kiki oyagala njogereko. Abaagala okutumira abaagalwa bammwe nga mukozesa eddoboozi lyange wendi gwe kiwandikaawo oba nsindikira obubaka ku mikutu gyange egy'enjawulo ongambe Adita njagala otumireko mama wange njagala otumireko abaana bange njagala okolewa nga bulijjo tubadde tukikola ngenda kubanga nkikola mu bunnambiro. Njagala kwogerako ku kano akalulu akawedde. Imwe abali eyo akalulu mukalabye mutya? Ebibadde mu kalulu mubirabye bibadde bibasanyusa. Ffenno we tubeeredde abawangaalira eno n'emikutu tubadde tetukyaliko. Kazibeere TV tubadde tezikyaliko zigenza okuddako nga balangirira mukulembeze ekitali kibi. Anti ffe omukulembeze atugamba ali mu kusecuringa the gains. Kikyategeeza mu ekyo. Kansuubire gwa kitegedde okitegedde sigenda kunnyonnyola nnyo kubanza ate ndi wa side eri. Naye ate nga Abannayuganda bangi bakafiiriddemu eno gye mpangaalira abaana batalina buzibu ababadde ku byabwe abatambula ebyabwe abali mirimu gyabwe bakola abamu amasasa yo gye gabaliiridde bafudde. Teekako nabo abafudde be tutategedde kuba si buli kyalo nti ogenda kumanya nti gundi afudde gundi tafudde. Ndabye obutali bumativu obutali bwenkanya obukumpanya mu kalulu kano akabaddewo nti batugjeeko we tulabira obuma bwe baguze okubala obululu tebukola. Teekako okuba nti ffe abakulembeze abafa abagwa mu kibiina kyaffe ekyakamyufu mbwe abakulembeze abagenda okuyambako omukulembeze tufulumiza ba MP 56 ate nga abantu abalonze ba MP tebalonze mukulembeze waffe. Nenda bange ekyo tekigenda kola makulu. Obutenkanya obulala obubaddewo kwe kubanga ffe omukulembeze owaffe yaggaliddwa mu nnyumba n'ateekebwa ku buwambe n'abeera nga takkirizibwa kulaba kigenda mu maaso ye nga n'omuntu tebamuwadde budde bugenda waawo we balondera woba oliawo nga ye omuntu okweronda tebamuwadde budde. Abaddeyo nga bamuggalidde ennyonyi zeetala waggulu ku nnyumba bamutaddeko amagye gamukuuma bamutaddeko entiisa ey'amaanyi nga ye omuntu bamugamba okukola ebintu by'atalina kukola. Ne tufundikira nga tutegede nti omukulembeze waffe adduseeyo mu maka ge n'abeera nga taliyo essaawa zino tetumanyi gy'ali. Tugezezzaako okumunoonya mu bifo eby'enjawulo tukubiddeko abantu be tumanyi tuwandiise ku messages twekyaliddeko ffe ng'abamu bannakibiina twekyaliddeko tumanye ki ekigenda mu maaso. Omukulembeze yalazeewa abeewaka bakoseddwa abaana bali bulungi ki ekigenda mu maaso. Naye nga byonna
tetumanyi Katonda anazza bibye tetumanyi kigenda maaso tetumanyi kyamutuuseeko eyo gyali oba ali bulungi oba alya bulungi oba yeebaka bulungi oba bamuyisa bulungi tetuyina kyetumanyi kuba mu ngeri gye yatambuddemu teyatambudde yadde n'omuntu n'omu agenda okumubeerako nendaba ng'ekyo nakyo kibadde tekikakasa butuufu bwa bululu buno era n'ebigambo ebikozeseddwa ku bantu abamu abakulira obululu kati ng'ababubala bwe yavuddeyo n'akakasa n'agamba nze nabadde sisobola kulangirira mukulembeze wammwe n'ekyo kyaleseewo akabuuza wano ne twebuuza singa eggwanga tebaagala libeere mu nkyukakyuka lwaki bateekawo ebintu by'okulonda nze mba njagala nnyo okulonda kuveewo omukulembeze atufuge paka ye waawulira nti eggwanga lye ayagala kuliteeka wano alaba liri safe nga tewali muntu n'omu amwesimbyeko tusobole okutaasa emiti emito abaana baleme fiira bwereere baleme genda mu makomera bangi baabo babatutte tebaliiko abantu baabwe tebamanyi bangi babase mirambo bangi babasibye ku misango egitamanyikiddwa ng'omusango ogukusibya kuwagira muntu gw'otalina kuwagira bantu baagala owagira oli gwatojja obagamba owagira ono ebintu ng'ebyo diversities zibeerawo mu nsonga z'ebyobululu buli omu alina okulaga ani gwayagala era alina owagira ani gwayagala wabula tekibeera kyampaka oba tekubeera kukaka nti gwe wagira gundi yadde nga gwe si gw'oyagala awo ensonga y'okulonda oba ensonga y'obululu eba tewa makulu era nga tuzze nga tubiraba ku ngeri campaigns zino gye zibadde zikolebwamu campaign tuzirabye omukulembeze waffe Eva yatawaanyizibwa gwe bakuba tiya gaasi gwe bakuba emiggo gwe bambula gwe bayuza amasaati kale ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso ebyatuleetedde okumanya nti woba oli awo akalulu kano kabadde keetegekere okuba nga bwe kati we kagenda okubeera nze ng'omu kinoomu ndi mwennyamivu nnyo ku bigenze mu maaso naye ate era tugenda n'ekiriwo kuba kyekiriwo kati nsaba Abannayuganda yonna gye muli mukkirize ekyo ekiriwo tugende n'ekyo kubeera kyekigenda okubaawo ne munaakaayana temwekalakaasa temugenda ku nguudo temwogera bigambo byomutalina kwogera temusiga mpalana mubeere eyo mukakkane buli omu asabire munne nga bwe tulinda ekiddako gye bujja eyo mu maaso yenze Shila Adita imbaagala nnyo.